Aya basi tuyingidde mpola mpola mu ssaawa eno matiti tutandikirewo mpola mpola kubanga ebintu tebibadde byangu nnyo naye nga tutandikirewo wiiki etambudde etya? Wiiki ebaddemu amawulire agaweraawerako naye agasinze ekirabika okucyankalanya omutimbagano ng'ega babulogazi ba NRM abebbye peegi zaabwe bagamba mbu baazibbye okuli Ashbag Kato, Ismail Access, Full Figure, Bajjo bonna peegi zaabwe ne account tebazirabako. Gosinga okumanya ebya Facebook basobola okubanga peegi bazibbye nga bo bennyini ne bazijjako oba ati kaakati ekibiitinga understanding yaffe oba ekitulemye okutegeera kyekino nti kituufu Facebook esobola okukwata peegi y'omuntu n'egijjako oba n'ekugaana okugikolako nga bw'olaba nti Twitter yaggyeyo hando ya Trump so kisobokera ddala naye ekitwebuuzisa ekisinga twewuunyisa nti kisoboka kitya mu budde bwe bumu n'ejjako akawunti ez'abantu ab'emikwano bana n'eziwummuza wali ebbali ate nga ku Sunday bali mu State House. Yes kati kiba tekisoboka bw'okitunulamu kkono kiraba kubanga nti Facebook bwebanga yegenda kujjako akawunti yesooka kukuwa notification oba kukulabula n'ekugamba nti olina kye wapostinze kitagendagana n'amateeka so okutuuka okugideriitinga oteekwa okubanga okoze ensobi ezisukka mu 8 ng'ejja ekulabula so tegisiimuulirawo wabula esooka n'ekugaana okugipostingako naye nga weeri kati ekyo tetukirabangako ku peegi z'abano bonna kyali kibaddewo nga Full Figure yamalako ebbanga lya mwezi mulamba nga peegi talina kyagitaddeko kitegeeza nti twali twategeera nti yafuna okulabulwa naye azze nga apostinga consistently nga tasirisizaamu okusirisaamu nti peegi bagideriitinze kuba bo bagambye nti abaazitutte si banuupu nti baazihakinze ne bazitwala wabula nti baaloopye ndoope Facebook n'ezisiimuula kati ekyo mu tekinikale kikyamu Facebook tesobola kuderiitinga peegi gye baloopye lwaleero n'egisiimuula n'evaawo wabula suspending n'eba nga kweri naye nga tosobola gipostingako ekitegeezaako abakagenzeeko nti babahakinze bayinza okuba nga balina ebyabwe byabala omanyi nti mu byobufuzi akaseera kati kasigadde katono omulimu ogwabaguza gwakola influence ku social media kaakati ate tuwulira mbu bakyabanja tebannasasulwa kyokka nga ate ennaku zisigadde mbale kati oba olina okuteekawo pressure mukama we amanye nti olina omugaso abeeko kyakola pages zidde baddemu bakola omulimu ze kyensuubira nga nze omuntu nawulyako nti ne bali onjukira kakensa peegi ye yasooka n'ebula bwe yabula we nategeera nti peegi zino abantu bayinza okuba nga bazebbira nga Bobi Wine aganye okutaakinga peegi eyo okuba okugamba abantu bagifollowing ate nga ez'abageto TV bazihakinga ate era n'asharinga n'abaterayo n'abagamba peegi yino mu following ekiro kyaleero ndabyeko nga peegi y'omukulukazi bwe Bashiru Ashbag agihakinze kituufu oba ekituufu Ashbag yagibaddeko naye situmanyi yagibaddeko atya yagibaddeko n'amala n'ogisiimula n'agisiimula era teriiko ne kazi bwe Bashiru naye ndowooza ebintu byo kuba eyo peegi eyinza okuba alina badimini abamu ne kazi bwe Bashiru ensonga so bagamba mbu olumu abantu bano bafuna amanya nti ani ayinza okuba nga adimini ku peegi yo so singa obeerako ne badimini nga bana anoonyayo omwangu n'amuwa akasente n'amuwaayo akakadde nga kamu n'amugamba mpa password n'amuwa password ye n'ayitamu eyo akawunti n'abagoba ku peegi n'ajja n'akolerako by'ayagala olw'okuba nti bangi mwano mu Uganda bawa abantu okubeera badimini ku peegi zaabwe naye tebalina sente zibasasula okitegeera kati omwana afunye amuwa akakadde akawamu abadde ku peegi y'okumala ebbanga lya myaka 2 tomuwangayo wadde emitwalo 10 lwaki tagenda n'akakadde ekipeegi n'akiwaayo so kirabika nnyo mu mbeera eyo bwe kiba nga kituufu pages bazihakinga ba Ashbag nga bwe bagamba waliwo eya Bobi Wine bagirinza ki eya Bobi Wine nga ekikyo kiri kita kale oba abanuupu bahakinga pages eya Bebe Cool weeri naye yapostinga ebifaananyi by'abaana ba Bobi Wine nga bali ku kisaawe lwaki yo tebagihakinga ne bagijjawo so kikuleetera ebibuuzo bingi nnyo tuli ako kawanyi kaabwe nga tugenzeko ewa Yudaya ne Ronald Mayinja waliwo ekibozibozi ekibadde kitambula Ronald Mayinja yabbye essimu kuba keesi gye twasobodde okuba nga tufuna ku poliisi eraga nti Mayinja yabba essimu ensonga eyimidde ety akadde kano kaakati Mayinja byayogera birala
ku bakulu ku mukyala naye kyagamba ekyaliwo so kituleetera okwebuuza oba Mayinja byayogera bituufu oba Yudaaya byayogera bituufu okusinziira ku Yudaaya agamba nti yakubira Ronald Mayinja essimu ng'amusaba interview Mayinja n'akkiriza era n'amulagirira ewe bw'abeera emunyonyo yes kati Yudaaya n'agendayo bakole interview nti mu kukola interview omukulu Mayinja yayogera ebigambo ye byagamba nti byali byansimattu bino byagambye nti asuubira nti Bobi Wine yagenda okubeera pulezidenti addako kati enjogera gye yakyogeramu nga kiyinza omumuleetera ekizibu kwe kugamba Yudaaya asaba amukkirize asiimuule ebintu ebyo ku memory card jukira nti olupapula lwa observer lupapula lwa gavumenti so singa oyogererayo ebintu byonna ebikwata ku gavumenti baba babyetaaga nnyo so kirabika kye kyaganye Yudaaya okuwaayo memory card oba okusiimula ebintu ebyo kati Mayinja n'amukwakulako essimu n'amuggalira mu nju n'agiddusa ye Mayinja agamba nti Yudaaya yabadde atadde abaana be mu vidiyo eyo gye yabadde akutte nga Mayinja kye kyamugisiza ku Yudaaya essimu n'atuuka n'okugitwala agyonoone kati ne twebuuza ddala kituufu Mayinja ku myaka gy'akimanyi bulungi nti essimu singa ogikwasa vidiyo tesobola kusiimuulamu kintu mu vidiyo eyo okuggyako ng'ebintu obikutte n'obijja mu ssimu n'obiteeka w'obyeditingira ekyo ekitundu n'okitemamu lwaki Mayinja teyakkiriza n'agenda ne Yudaaya we beeditingira ebintu ebyo ne bajjamu ebintu bye ye gwe mulundi ogusoose okulaba ku baana ba Mayinja nati mu wiikisi 3 tojjukira ng'omusajja anywa enjaga baamutegeeza enjaga gy'anywa jajjiwulira akadde kano Mayinja ndowooza z'ensonga ezo n'agamba mbu ebifaananyi by'abaana ate abaana baabadde bwereere kati ekya beatis understanding yange okugamba nti omwana yazze n'aleetera Yudaaya kyayi kati omwana ali obwereere ayinza okuleetera omugenyi kyayi Mayinja alimbe basiru yagibbye essimu ndowooza mukitegedde nga tugenzeeko ku famira Bobi Wine wiiki eno yasobodde okusitula abaana be ensonga eyo yatambudde etya ani breaking the news zezasobodde okutrendinga kakati baaganye okutubuulira ekituufu wawe kyavudde naye waliwo page eri ku social media okwo eriko koi wabula kyemmanyi nti page eyo agirunninga bamuyita Isima Olaxes Isima namukadde ono yes ye page eyasooka okupostinga ebifaananyi ebyo situmanyi watuufu we byava naye nga kigambibwa nti abaakola ku ntambula bannannyini nnyonyi abaakola ku ntambula y'abaana abo kirabika okuba nga bwe baaliikinga information eyo ne bagiwa abantu abo kitebeeza okuba nti waaliwo abaali bagenda mu maaso jjukira nti buli woba nga oli mu kifo ng'ekyo wabeerawo abatunuulira entambula zo nti Bobi Wine yaliyo so waba nga yaliyo kitegeeza waliwo abaamulaba ne bakozesa chance eyo okufuna information eyo so situmanyi mutuufu ani yakwata information eyo n'agiwaayo naye ng'ekituufu bwe kito bwe kyani Bobi Wine yakwata abaana be n'abajja mu ggwanga ng'aye agamba nti okusinziira ku kyalaba oba n'obubaka bw'afuna nti waliwo abaali bateeberezebwa nga bayinza okutuusa ku baana be obulabe kwe kusalawo abaana bajje mu ggwanga nga bwe batali balonzi ye ne mukyala we abalonzi basigale mu ggwanga babeere nga ensonga bazitwala mu maaso paka olunaku olwokuna Bebekulu ategeeza nti Bobi Wine ebyaliko alimba nti Solomon ne mutabani we era mutabani wa Bobi Wine Solomon abadde ajja nnyo ewaabwe ekiwaatule ne bazanya ne geemu ng'abadde ayagala omwana we okutuusibwako obulabe baali badde bayitiramu Bebekulu okutuusa ku mwana waabwe Solomon obulabe Bebekulu ye ndowooza yeeyo ye bwe yategeezezza bw'agamba naye munnaye Bobi Wine yakugamba nti abantu bonna babadde bajja balwaninga ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga abasinga obungi nga b'amaanyi famire zaabwe babadde nga bazijja mu ggwanga kino eya Museveni yagitwala e Sweden eya Besigye teriimu muno mu Uganda nga tugenze wa Gravity yafunye ekirowoozo kya Peace for All ogamba abavubuka nti obuteekalakaasa akasente yakagyewa Gravity akikitegera butegeeza akasente gye kavudde tomuwuliranga kakati enjogera gy'ayogeramu olulimi lw'ayogera lukyami amujjukira live gye yakola ne SK Mbuga nga agamba nti Bobi Wine talina kyayinza kukola kati ate sente zino ziba zirabise ng'avuddeyo nazo mbu tetwekalakaasa tomuwuliranga ebigambo by'ayogera byonna bizaala wa Bobi Wine jo yabaddeko ku mukutu gwa TV nga mpulira agamba nti Bobi Wine yakola ebivulu byonna byeyakola kumpi byamusala owulira so owulira nti enkuba gyakubamu ekintu ekulagayo wa watuufu sente bwe zavudde w'amaanyi wagajja kuba yategeeza nti abadde tamanyi nti Nubian Li bamusiba ye bwe yategeeza ku TV era naye nga sente mmeka ezo Gravity zaalimu
bazifuna nga nnyingi Okay. naye ate nga kyolina okumanya nti kati okusinziira ku mbeera eriwo abayimbi baffe nti embeera si nnungi akasente konna kasobola okumukwata ne kamujja mu mbeera Okay. n'ayogera ekirala. Nga tugeza ku nsonga za Donzella n'omugagga Sudiiro. Omukyala ono yaleeta ebicupuli mu woteeri. Ensonga eziyimiridde zitya? Omukyala yagamba si yaleeta ebicupuli. Yagamba bwe yali ajja mu hotel ey'omukulu oyo wa Speaker Apartments yajja ne ssente ze nga ntuufu era ssente bwe yazireeta obukadde mitwalo 9 ejja dola n'aziggalira mu kalooka kalimu buli ruumu ezo ezisulwamu mwe yaziggalira. Naye bwe yali avuddewoko ku lunaku lwa Kirisimansi ng'agenzeeko okudigidako yagenda okudda ng'akabokisi akalimu ssente kasumuluddwa we kabeera nga katwaliddwa kati nga yeebuuza ani yatutta akabokisi ke. So kamera z'oku apartment eyo bwe zagenda okukeberakebera zagenda okusanga nga waliwo omuvubuka gwe bayita Jeromu nga waaluwa ye yayingira omwo n'ajjamu ebintu. Poliisi kwekola omulimu gwayo. Yes, naye nga kigambibwa nti ate omuvubuka oyo yalabibwako ne muto wa Donzella nga bali bombi. So yensonga lwaki nti bwe yayingira mu luumu eyo nga yali agiyingiddemu tekyabanguyira kumanya nti kirabika mubbi yayingiddemu. Yensonga lwaki kyabatawanyaamu. Ekitegeeza omubbi baali basula naye. Omubbi baasulako naye. Omubbi yaganza muganda wa Donzella. Yes, kati n'akozesa omukwano gwe yayina wakati awo n'ayingira omwa Donzella n'abbamu amasimu n'abbamu amajolobero n'abba ne ssente enkalu n'agenda nazo. Naye omubbi bamutulesize ne bamukwata teyasiŋŋaaniddwa na ssente entuufu bamusanze na ssente nga za bicupuli. Ekitegeeza Donzella atambuza bicupuli. Kyokka ng'ate akabokisi akaalimu ssente takalina. Kati Donzella yagamba nti ssente okumanya si zange zaali mu kabokisi. Bwe kiba nga zange leeta akabokisi. Naye Donzella kye yeekakasa akabokisi gyekali ate yamanyi koodi eyakaggala. Kati kitegeeza nti akabokisi ako tebasobola kaleeta olw'ensonga tebakaleeta kajja kuba kasibe ate ssente ze mweziri. Ye bw'agamba tebabeera nga bakikakasa nti ebicupuli bibye bamuwa akabokisi mwe byali ng'era kasibe akateekemu koodi gye yateekamu kaggulewo nga tebiriimu amanye nti ebicupuli byange bye baatutte. Sudiiru kwekola atya ate? Sudiiru bwe yalabye biri bityo nga kirabika Donzella engabo agirumizza amannyo ng'ayinza omumuleetera ebizibu kwe kusalawo n'agenda n'amuloopa ku embase ya Amerika kubanga mu ssente ze yalina mwalimu dola nga za bicupuli eziwerera ddala emitwalo 8 kyokka ng'ate mwalimu ne ssente endala nga za euro era n'agenda n'amuwaabira mu European Union ekwata omusango ogwo bamuvunaane n'amateeka aga Europe n'amateeka aga Amerika okusaasaanya oba okucupula ssente zaabwe n'okuzisaasaanya n'azisaasaanya. Kati tulinda tulabe action USA gyegenda okuteekinga n'ekibiina kiri ekya European Union kyekigenda okukola Donzella oba kituufu kigenda muvunaana okutambuza ebicupuli naye nga Donzella yalumye n'ogwengulu agamba Sudiiru olimba gwe wapanga abayaaye banzibe. Kati olaba Sudiiru yawangula Bank of Uganda ku banka ye kati ate ono Donzella ow'ebicupuli mitwalo 9 gyokka ejja dola nga tugezaako kugwa kimala muzeeyi project yasobola okutambula. Abayimbi abafuna kasente ako abayimbi abamu nga tebannava Spice Dana tunalaba nga ekintu kye bamukola ku Facebook wakati Spice Dana yeegaana yagamba mbuye talina luyimba yakola tiwabeerayo omuntu ng'amanyi oluyimba olwo oba ng'alulinako aluleeta aluzannye mbuye talina luyimba lwe yakola naye ng'ag'omunkubo gagamba mbu oluyimba yali alukoze naye mbu teyaluwaayo oluvannyuma lw'okukimanya kye kiyinza okuddirira mbu yafuna okuwabulwa n'amugamba totawaana kuteekayo luyimba abaana bagenda ddukwata baluleete ku mutimbagano nga bukyali yejja okuba enkomerero yo so mbu kirabika n'awithdrawinga n'atateekayo luyimba olwo naye nga lwali lukoleddwa ng'era yali omu ku bagenda okusasulwa naye yagamba nti teyasasulwa era tabibeerangamu. Gravity yasasulwa ya atandise okukola yo omulimu atandikiddewo okugukola nekiraga kifaananyi kinalabyeko ssente ziri biliyoni nga mmeka? Ssente mpitirivu kubanga nti buli muyimbi oluyimba okuyimba obuyimbi kuweebwa obukadde 3 kuyimba buyimbi naye nga n'aluwandiika agenda kusasulwa I think ndoza miliyoni 15 buli producer naye wakusasulwa bano babbawa miliyoni 5 okitegeera so oluyimba lumu lugenda okuggwa nga kumpi lugira kuyingira biliyoni ate kyannaku nti producer yalukoze producer wa nyimba z'akadonka mugo bayita mu Birusimaati bategeeza mbu yali mulimu ogwo yakwasaganya nakubidde ku bbawo okumubuuzaako nangamba mu Birusimaati ebintu ebyo yabikola yateekwa okubanga mu Birusimaati kubanga olaba nti
Ndugga tamuva ku lusegere ate naye ayirayo ennyimba Hasani Ndugga mu sente yagulya dda akadde kana alina akayimba kafulumiza nti omulembe omuguta n'ate nga nategeddeko nti Hasani Ndugga akasente yakafuna akamuzeeyi kati abuuzabuuza aba people power n'abe-NRM mu nsonga ezo alya mu lulime n'emuluzise ebyo nno bireetera abantu okufiira obwereere yogera akayimba ka Bobi Wine olunaku olwo atadde akayimba bakayita Tulonde Tulonde yatadde akayimba strategy eyinza okuba ng'egenda kumukolera nti yapreparinze abantu kuba nsuubira alabika ali mu nteekateeka z'okukomekkereza kampeyini ze naye jjukira waliwo ebitundu gy'ataatuuse nti baamugaana okugendayo olw'ekirwadde kya covid so kati akayimba mmanyi kaabatuuse bulungi nnyo yadde akayimba kayinza obutazannya ku mikutu gya radio na tv naye kasobola okuzannya singa abeera akasasulidde ng'akalango kuba kasaba obululu so asobolera okukozesa opportunity eyo nti akayimba kalungi kayimba bulungi bw'aba nga akagulidde space ne bakazannya kajja kumukolera nti ate era katandise dde okutambula abantu kabatuuseeko kuba naawe wakafunye nange nga bwe nakafunye so strategy ejja kumukolera nga tugenzeko ku nsonga za Waikibenda ku Twitter ensonga etambudde babadde bamutwalaganya ekimutwalaganyisa kyensonga nti bamumanyi ye pulezidenti wa UMA oba Uganda Musicians Association ng'ekibiina ekyo kyekikwataganya abayimbi bonna abali mu ggwanga kaakati waliwo omuyimbi gwe bayita Nobyanili eyakwatibwa ekalangala mu ba people power ne bamukwata ne bamuggalira kati abantu bamubuuza abafaanizi bamubuuza Waikibenda nga pulezidenti oliwa mu nsonga zino lwaki abayimbi b'e Nigeria Omale ne Thames bwe bakwatibwa mwavaayo ng'abayimbi ngaawe nga pwoli n'oyimirira ku magulu go n'ogamba bamute lwaki ku biseera bino toyogera tolina kyoyogera Waikibenda n'agamba temundabanga kyata abavumye nga takimanyi so lwe lutalo lwabadde kuvumagana kuwemuligana nga kyekiri ku Twitter eyo nga yabagamba nti mundeke mmanyi ekyokukola si mmwe mundagira ekyokukola nze nga nze nti yadde omukulu oyo Nobyanili baamukwata naye mumanyi abamulina sinze mulina bamukwata ensonga ze bamukwatira mu siza kuyimba bamukwatira mu byabufuzi bali ab'e Nigeria be twali tulwanirira bakwatibwa mu nsonga za kuyimba yensonga lwaki twali tubalwanirira nga association tusobola kulwanirira muntu ng'ate yakwatibwa ku nsonga za byabufuzi nga tumaliza ne Rabadaba ne Nalongo AK47 ensonga ziri zitya Nalongo AK47 omukulu oyo omukyalo oyo Magi ennaku zino alabibwa nnyo nga alina omukulu Rabadaba Gulunedi waffe bamuteekawa Gulunedi bamuwuza Nalongo yagamba mbu ye manager w'abayimbi naye mmanyi nti manager obaako ne wookoba simanyi manager ate ekikukwasa muyimbi bo mu kiwato lwaki wali badde omukwata mu kiwato ddala nga muli babikula byanjawulo so kituleetera naffe okwebuuza kyova olaba nti bw'owulira era omuntu agenda okugamba nti kirabika gundi ne gundi baagalana aba alabyewo obubonero so obubonero bwonna weebuli obulaga nti omukyalo oyo Magi yali mukyala wa AK47 ne Rabadaba bayinza okuba nga oba oli awo bali mu mukwano ogwa nnamaddala matiti mbeera yakadde nga tuyingira nga tumali wiiki eno yakulonda bubaka kibowa abagoberezi bo bonna ku Facebook n'abakuwuliriza akadde kano abagoberezi bange tugenda kudda nga Uganda mpya tuyinza okudda nga mpya oba nga nkadde nga tusekiwalinze future obanga omu atugamba tugenda mu Uganda mpya omulala atugamba sekiwayo future so kakati buli muntu okulonda kyatteeka nga gwe Munnayuganda kikukakatako okusalawo Uganda ojagala efaanana etya so abagoberezi bange bonna mbasaba nga 14 tewaba asigalayo ffenna tugende tulonde ekyokukola tukimanyi tumanyi kye twagala kati omuntu gw'owulira ku mutima gwo ng'alabika yagenda okutuusa mu nsi ensuubize bw'oba waakalulu bwesobodde okuba ate nga tutambula tubagaliza okulonda okw'emirembe